Ku lwokutaanooluwedde weekend wabadde wakacankano ku muzigiti omukulu e Kampala mukadde. Kino kyavudde ku Hajj Abdul Kiyimba okuyimika mu kusala juma kuwedde ng'ayagala okumanya ebikwatagana okutunda emmaali y'obusiraamu olw'obuwumbi 19 obubanji bw'omusuubuzi Justus Kyabakwa. Kati Mufti Mubajje agamba nti waliwo abaagala okwawulayawula mu busiraamu oluvannyuma lw'enteekateeka z'okwegatta mu busiraamu nga zeesigama ku ssemateeka omupya eyakolebwa. Oluvannyuma lw'akaseera okubeera nti tutuuse ku kwegatta ng'abasiraamu, constitution weeri tumaze okulonda eri abantu ab'olubatu abeefunyirira okubeera nti batuzaayo eri emabega gye twava batutabangule, ate abantu abo nga batutabangula nga bayambibwako n'abantu abatali ba structure za Supreme Council. Ayambalidde Hajj Abdul Kiyimba okuvayo ku ttaka ly'e Ssembabule eryatundibwa erifuuse Kagumba Wegoge n'ategeeza nti y'omu kubasalawo ku nsonga eno. Mubajje tasalangawo okutunda kintu kyonna, enkiiko zasalawo. Tasalangawo. Tulina minutes, tulina ne mikono gy'abamemba abali mu executive eyo nga mu bamemba abo mwalimu Hajj Abdul Kiyimba yasalawo property eyetundibwe. Tulina obujulizi. Mufti agamba ekitawanya Hajj Kiyimba kumujja ku bukulembeze kubanga mu ssemateeka omupya afuga obusiraamu waliwo ebisaanyizo by'atalina. This boy was dropped olw'okubanga talina qualification to be a member of the executive committee under the new constitution. He must possess a bachelor's degree in a field. He doesn't possess it. Kati bwe bakuleka ebweru mubajje ekizibu kyo, ebisaanyizo bwe bikusuula ebweru kizibu kiba kya Mubajje. Agamba tekyakoma kwono yekka n'abakulembeze abalala batalina bisaanyizo tebaayitamu nga kati nabo basalawo kunyiga. Ne bwe twali tulonda ba chairman waliwo constitution bwe yasuula ebweru. You must possess a bachelor's degree to become a chairman, a national chairman of the Muslims. Mubajje agamba nti wali asobola kutunda bintu bya busiraamu naye ebizu byonna bivudde ku nguzi eri mu kkooti. Ono asabye minisita wa Kampala Hajj Kabanda abadde ku mukolo guno okutegeeza Pulezidenti Museveni ku nsonga eno. Ekizibu kizze olw'okubeera nti judiciary erimu ebizibu. Right honorable genda ogambe His Excellency President nti atalina ssente tawangula musango kakati mu mateeka mu makooti ezisinga okujjako batono mungu baba asaasi. Naye omuntu neyewaana n'agamba nti ne munagenda ngenda kubasinga era bujja kunyongera kala ne munagenda ngenda kubasinga ye mulamuzi. Lwaki akyogera bifo nga tanangagenda mu kooti? Mubajje agamba nti ne mu kulonda General Assembly waliwo abagagga abaasuulibwa ne basalawo okukozesa kkooti yayisa ebiragiro ebyawawaza abasiraamu amatu. Bwe twali tulonda General Assembly abamu ku bagagga n'abantu abakozesa ssente baasigala bweru. Constitution yabasuula naye baagenda mu kooti omu ku bakazi kamuyite mukazi omulamuzi n'agamba nti tuwadde injection Mufti wa Uganda tuwadde injection Supreme Council tebaddeyo kukola any religious function yonna mu Uganda oba kuziika oba mawuledi. It is prohibited. That was an insult to our religion, our belief. Mufti agamba nti Supreme Council erina ssente ezasula omuntu yenna abaagibanja singa babaawo obwenkanya. Naye mugambe ku balamuzi abo, mugambe ku balamuzi abalowooza nti Katonda bw'akuwa obulamuzi aba akuwadde kulya ssente. Teri inchi n'emu ey'obusiraamu kye bagenda kutunda ku nnyondo. Ono era agugumbudde Poliisi olw'okukkiriza Hajj Abdul Kiyimba bw'agamba nti yali amaze okwewola okumutuusaako obulabe naye mukukusa okumuttuusa muzigiti olwanga lw'ebiragiro ebyabiyisiddwa nti ono talina kugendamu. Omusajja abadde yeewerera nti bwensanga mu Mubajje emutta bamuwadde access n'agenda ayingira mu muzigiti gwaffe okutalwanirwangamu ne bamuwa emmotoka liidiga eya poliisi n'ennamba tugimanyi erimu SFC omu n'omusirikale omulala ng'agudde kava ne bamutwala eri ku munanda bamuyingiza paka ku muzigiti. Gavumenti eno ddala bwebanga ddala poliisi eyo bwefaanana ejja kumalawo obutujju mu Uganda nga mmotoka za poliisi zezisitula abatujju ne zibayingiza paka mu kifo ky'okugira ki obutujju bwe bugenda okukolebwa. Mubajje ategeeza nti ab'ebyokwerinda kati bali mu kattu olw'ebyo byabaddewo. Security eri ku test kubanga omuntu oyo yabadde agenderera nze bw'abanga asobodde okutuuka wendi abantu ba bulijjo kati obutujju bujja kumalawo.
alumiriza poliisi okubeera n'enkwe. Tukooye okubeera nti poliisi ng'omuwarabu bw'agamba nti habia haramiha, omukuumi yennyini ate ye mubbi. Ye Hajji Minisita Kabanda agamba nti enkola z'okulwanira mizigiti abadde amanyi nti zaakoma. Abantu abalwana bye bagambanga nti ffe tuli ba Supreme Council, ate kaakati bw'olaba ng'ate balwana, ate oba ogamba kiki ekyatuuseewo, kirabadde ki ate ekyatutuusizaawo. Era nze ensonga yange yokka gye njagala kwekalakasa mu kujjeewo, era ffe tukuvumirira mu Kampala. Amyuka Ssaabaminisita Lukiya Nakadama yasomye obubaka bwa Pulezidenti Museveni ku mukolo guno n'asaba abasiraamu okukuuma emirembe ssaako okwetaba mu nkola za gavumenti ez'okwekulaakulanya nga Police Development Model n'emyoga. Tulina the Police Development Model byebimu ku bintu bye tuteeseeko essira okulaba nti bitujja mu bwavu bituze mu man economy. Ebyo ebimu ku bintu ebiri mu kiwandiiko kino. Omukolo guno gwadde ogw'okulayiriza n'okutuuza abakulembeze b'obusiraamu gwabadde Kyerima mu tawuni kanso y'Ekitimbwa mu disitulikiti eno ey'e Kayunga.